Yes, mbaanirizaako nate mubale kwekuumira ku mayengo gano. Omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo ng'awa sipiiki yeekomekkereza omwaka omukadde n'agumya n'azzaamu abawagizi b'amaanyi era n'akola okulangirira newankubadde ng'agamba waliwo ebimutiisatiisa n'abamutiisa n'abamukanga tekigenda muyimiriza kujja kwesimbawo mu kalulu ka 2026 era yakirangiridde dda agenda kujja ku ntebe y'obukulembeze. Agambye si nsonga ekibiina ekiri mu buyinza ye nalina gwe kireeta yajja okuba ng'alugwamu, naye ye agenda kuba nga yeesimbawo mu kalulu ka 2026 general elections, agenda kujja avuganye. Newankubadde bayinamu obukuukuulu ne former leader of opposition Mathias Mpuuga ng'agezaako okuttattana erinnya lya Robert Kyagulanyi. Ng'embiranye eno kujjukizaamu katono yava nga Mpuuga alemeddwa okwekkusa emmeeme ye ne basobola okwegabira miliyoni 5 ze bayita Service Award ng'akasiimo, ekintu ekyabatabangula ne mukama we Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ye takkiririza mu bintu bya kulya nguzi. Okuva olwo Mpuuga yatandika okuba nga afuuka kawanango n'ekibiina, ng'awalana n'ekibiina, naye ng'ekibiina kyo kigamba tetumanyi nsonga lwaki atuwalana, ffe twayagala mmukomako na mmugwambako ku mize gye gye yali ayagala otusiigamu oba otusigamu. Ate oba oli awo ekintu ekitali kibi muntu waba akunenyezzaako nga nawe ensobi ogiraba weeri, kikutwalira ki okwenenya n'olaga nti eno ensobi ogivuddemu kati otereezezza kino kye kigenda mu maaso. Newankubadde wakati mu kusoomoozebwa Robert Kyagulanyi azze ayita mu kusoomoozebwa kungi omuli abakulembeze bonna bonna abakulira Mwami Yoweri Kaguta Museveni abaagala okukwata akabaasa bonna bonna nga bamukolako obulumbaganyi, mwe muli ne First Family yennyini okuva ewa General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force. Ono nno omwaka oguwedde yali avuddeyo ng'era ekintu akitaddemu amaanyi ng'abitaddemu engatto ng'agenze ku ground atandike okuba ng'ayigga akalulu nga ye omukulembeze agenda okuba nga yeesimbawo mu kalulu ka 2026. Naye oluvannyuma yavaayo n'alangirira nti olukano nga waaluvuddemu. Kakati ennaku zino abadde agenda mu maaso n'okuba nga apositinga posts ezivvoola n'okuvuma omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu. Robert Kyagulanyi Ssentamu kyagambye nti ekyo tekirina we kiyinza mmutiisizaako wadde n'akatono okuba ng'agenda mu maaso n'okuba nga ayigga akalulu ka 2026. Era n'avaayo n'agamba nti yenna yenna n'amwesimba mu maaso yajja okajjuutuka. Jjukira buli asembera Robert Kyagulanyi afuuka wattutumu ebiseera ebisinga, kyetegereze nnyo. Saagala kisibako busibi, tunuulira gye bavudde, bavaayo tebalina kye bali, naye buli agezaako musemberera afuuka wattutumu. Kati wano abakulembeze baffe ensobi weeva, wano ensobi weeva. Mukola ddi ensobi?
Omukulembeze kasita ofuna omuntu akukwata ku mukono n'olaba ng'ofuuse wa kututumu, leka ate kudda eri waka wo n'otandika okwerowooza nti nno kati ettutumu ly'oyina lyandiba nga likkirako lisingako ne ku mukamaawo eyakuleeta. Leka kuddeyo mu busoona n'ofuna abakuwaga nti kati k'otuuse awo, abamu mukola ensobi eyo bazza mu busonda, kati k'otuuse awo osaana eyo oveeyo ogende okola ekibiina ekikyo kuba kati ndaba naawe ofuuse mumanyufu abantu obayina. Baaba, ebigudde ku bakulembeze baffe abafunye endowooza eyo ndowooza okirabye. Tufiiriddwa abakulembeze abalungi ab'omugaso nga tebakyasobola kudda, wabula nga bafudde lw'ekibiina ekiri mu buyinza kibattattanyi. Bo kye batunuulira ekibiina ekiri mu buyinza bo kye batunuulira y'engeri gye bafuzeemu bannayuganda olwaleero, wabula tebalowooza ku Uganda bw'egenda kutambuza bukulembeze bwayo naligase gye bayinza okulekawo eggwanga nga ligenda mu maaso nga bavuddewo. Abakulembeze bonna abandibadde n'obusobozi babattatanye, babasiize enziro, babaggye mu kifaananyi ky'obukulembeze ne babateeka mu kifaananyi ky'obulyake. Kati ensi yababoola dda, ate jjukira mu kkubo ly'amazima temussibwamu misanvu. Omukulembeze wange yenna gy'oli, w'ofukamiranga wansi n'osaba, saba bintu biyamba ggwanga. Ate njagala nkutegeeze, w'osabanga enkuba etonnye, olina okwetegekera enkuba eyo. Bwe kaba kanyonyi ne kasaba enkuba etonnye, kalina okwetegekera enkuba eyo okkakuba katobe. Abamu muli eyo mwasaba, mwebbiya ne mugenda mu gavumenti, musabye ebire by'enkuba nga temumanyi kibivaamu. Musaba ebire bya bika bibiri, waliwo eky'ekikome, waliyo eky'enkuba. Kati bano baasaba ebire nga tebamanyi kisire kika ki kye basabye, era tugenda okulaba nga bavuddeyo nga ffe tetumanyi na kumanya nti nno baagenda ne babaako bye basaba. Tugenda okulaba nga bavuddeyo bonna batobye, tugamba gundi ava wa? Eno enkuba nga tennatonnya, ate gundi ng'atobye. Ebintu ebitattanye ekibiina kye abakulembeze baffe ne bibaggya ku ddala kwe bali ne bibawewula ne bibassa ku ddaala eryo wansi. Lwa butekkusa na mu luvu. Nkulayirira mu byasa byonna ebibaddewo mu opposition, tiri opposition yali ebeddeko ng'eno. Eno yokka y'opposition eyakitinze nga opposition bukyanga obukulembeze mu Uganda butandika. Era bapuleyingira ddala loolo yaabwe nga opposition. Ndowooza tujja siima nnyo omukulembeze akulira oludda olw'opposition. Nawulidde eggulo ng'ali ku muzikiti yavuddeyo n'agamba bamwanjudde nga abali ku sayidi ewabula gavumenti. N'abagamba ekyo mukoze kikyamu, ffe tetuli ku sayidi ewabula gavumenti, tuli ku sayidi eyagala okuggyako gavumenti. Okukyategeezaamu kino okugiwabula baagiwabula dda, bagiwabudde ebbanga ddene, bigaanye okukyuka. Kati ke kaseera baggyeko njigye. Oba okitegeera? Ebiseera ebisinga w'onyigiriza ennyindo ogireeta omusaayi. Kati abakulembeze baffe bonna kyonna kyonna ekijja mukyerindirire kubanga kyokya. Naawe kennyini balaba bangi mugamba mubungeeta ne mubungeeta eno ne mudda eri
n'obulwako ne watuufu woogwa, ozunga eno ozunga eri, wooyokya wovaayo. Lwaki temwewummuzaako n'osobola okwefumiitiriza? Decision ekoleddwa mu busungu tetera kubeera reversible. Nkikuddiramu. Any decision which is decided or is made in temper is not reversible. Okusalawo kwonna kw'okola mu bulamu bwo ng'okukoledde mu busungu, ng'okukoze olwa hanga, olw'obukyayi, ebiseera ebisinga oyinza obutasobola kizza mabega. Ekyo kye njagala omanyi. Ebintu ebimu byetaagamu obugumiikiriza, ebintu ebimu byetaagamu okutuula ne weefumiitiriza ne weerowooza, naddala ng'ekintu ky'oliko omanyi nti nno kigenda kujuna ggwanga lyonna, tekijuna ggwe. Ekintu ekigenda okubenefiitinga abantu abasukka 10, olina otutuula n'okirowoozaako nnyo, olina otutuula n'okyefumiitirizaako ki ky'ogenda okukola, nga mu kyo kye weewala kye ki? Ky'ekyokukola ensobi. Oba okitegeera ggwe omukwano gwange ali eyampuliriza? Kutegeeza nti oli ku UG Updates TV kw'osinzira okuba ng'otuwuliriza. Weebale nnyo okwekuumira ku mayengo ga UG Updates TV. Gw'ayagala otweyungako kirira wansi, waliwo ekigambo subscribe kikoonemu, ojja kuba osobola bulungi nnyo tweyungako, osobole okuba ng'ogoberera bye tugenda mu maaso n'okukola, bye tugenda mu maaso n'okusomesa, bye tugenda mu maaso n'okuwabula, ssaako n'okubeera updated ku buli kigwawo mu ggwanga lyattu Uganda, ng'omukwano gwange ali yabadde tamanyi. Munzikirize nziremu mpiseewo akantu kano kalango kano tuyambe eyo abatalina busaasizi, abaagala obbajuna obbayamba. Gw'olina ng'olina ekirwadde ky'ekibumba, hepatitis B, ng'olina vayiraasi eyo yakulemesa okugenda ewantu bakeberamu vayiraasi ng'oli positive, Pure Organic bakutegeeza nti genda bakutaase. Gwe naye maama ng'olina ebizimba mu lubuto ng'onywedde eddagala enfunda ziwera, genda basobole okuyamba. Mu balwadde ba lusaazi bakugambye ennaku 3 baba bamaze dda okuwona. Basange ku nooti 75 14 17 5 10, nooti 75 14 17 5, sorry, nooti 75 14 17 5 10, ne ku nooti 7 8 11 35 97 bakubireko. Ogenda kuba ng'osobola okuyambibwa ggwe omulwadde w'ekibumba, oba olinayo mukwano gwo mutaase, kubanga abasawo abajjanjaba kino si bangi, batono. Oyinza okwekanga nga mu East Africa mulimu omusawo ng'omu asobola okukola ekintu ekyo, kati akutemyako taba wambazzi, nze nkubagulizzaako. Genda osobole okuba nga weetaasa ozzeewo obulamu bwo ggwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Tubadde tukyagenda mu maaso nga nkutegeeza nti era oli ku UG Updates TV kw'osinzira okuba ng'otuwuliriza ggwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Tubadde tukyayogera ku bintu ebitattana abakulembeze baffe. N'ekyo ky'olina omumanya ekirala, Robert Kyagulanyi Ssentamu alina engeri gy'azimbyemu kaliya ye, alina engeri gy'asizeemu ekifaananyi eri bannayuganda ku bigendererwa bye n'ebiruubirirwa bye. Alina ebirooto by'okukulaakulanya ensi, alina ebirooto by'otwala eggwanga lino mu maaso butya. Mu myaka emitono ennyo gy'amaze mu bukulembeze, ng'ovudde bino bye yakola ng'akyayimba, wabula emyaka gy'amaze mu bukulembeze,
tulaba ng'azimbyemu essomero, azimbyemu n'ekitebe eky'ekibiina. Bwe zino achievements ez'enjawulo ezimu sizimenye na zimenya tezikumala kulaba nti nno ddala omwana mulenzi ono obukulembeze abusobola. Ffe tetuli kwani ku respect ze baali bakuwa oba ze bakuwa oba ova mu nnyumba y'ani, wabula tunoonya omuntu alimu capacity, ability, effort, determination ne desire okulaba nga ayaayaanira okusolovinga ebizibu by'ensi eno. Tetunoonya nnakyemalira ayagala okukkusa famire ye. Obufuzi bw'eggwanga Uganda si bwa nsikirano. Buli muntu alina eddembe okujja ne yeesimbawo kasita abanga abantu ye gwe basazeewo okulonda batwala mu maaso, ate ekitali kibi. Okusinziira ku constitution afuga wano mu Uganda, buli muntu emuwa mandate alina obusobozi nga qualification z'alina entono ze baagala ziyitawo okubeera omukulembeze asobola okujja ne yeesimbawo. Era ebyo bye muli eyo bye mukola obukundikundi bwammwe eyo oba mutuula mu katiiki busimanyi, kati omukulembeze agenda atandika kuba ng'alondebwa agala kuyisa bbago omukulembeze abeere ng'alondebwa ababaka ba paaliyamenti. Oyo walagi mu muteesezeeko eyo, naye eggwanga lyaffe litambulira ku ngeri ya demokulasiya n'engeri gye tulize litambuzibwamu obukulembeze bwadde bujja buvuganya. Okuggyako nga mwatidde okuvuganya mu kalulu, kye kibaagala obbateesaawo amendments ezo ezikontana ne ssemateeka waffe. Abakulembeze abali mu ruling party nze nkiwa abasinga mwenna mukuliridde emyaka. Nze ndaba obudde bubaggwako okuvaayo konfeesinga. Muveeyo mwenenye mutandike okulwanirira eggwanga ku biki bye mukoze eggwanga ne bimugituusizzaako. Mutandike okulwanyisa effugabbi, y'engeri Mukama gy'asobola obbasonyiwamu ku biki bye mukoze mu ggwanga. Mutandike okuba nga mubirwanirira, mubizeewo eggwanga lyammwe kubanga temuwulirira nnyiike nti nno by'okoze byonna byonna bigenda kufiira awo ng'eggwanga teririna magenda. Ebyo bintu mwandibadde mubirowoozaako bannaaye. Nze nebaza abakulembeze abataddemu amaanyi n'okusapootinga enkulaakulana n'enkyukakyuka gye tulaba ezimba bannayuganda mu kaseera kano nga in the midst mu masekkati g'ebizibu bye tulimu, economy eri wansi, kyokka gavumenti yaffe imposinga takisi ku bannansi ebateekamu oluseke n'ebanyuunyuuta nga tewali wadde obusaasizi, nga tebatunuulidde ku economy ennyingiza yaabwe eri etya, naye bo ne basalawo nga bwe baagala olw'okuba nga mulimu abayinamu ebibalo byabwe. Kati bino bye bimu ku nsonga ze twagala okuba nga tukomekereza omwaka guno, bireme ddabikiramu kuga buli muntu yeeyagalireko mu ggwanga lyabwe, n'abaagenda ebunaayira abawaŋŋanguka nabo bakomewo beeyagalireko mu ggwanga lyabwe. Abagenda ebweru okkuba ebyeyo si lwakuba nti nno baagala nnyo, si lwakuba nti baagala nnyo okubeera mu biyumba by'Abawarabu, naye wano tewali mirimu. Wano bwegendereza omuntu okubeera n'akola akolerera mmere ya leero, oluusi n'ekyokulya ate ne kibula. Kati mazima ddala omuntu ng'akeera ku makya n'agenda n'akeera okukola n'ekyokulya ne kibula. Lwaki aba asigala mu ggwanga nga lino? Awo mutuusize eggwanga lyaffe. Era singa buli muntu yalina obusobozi obuva mu ggwanga eno n'afuluma, singa ensi eno erimu gavumenti yokkayokka nga ye yagisigalamu, nze mbabuulira. So bino byonna temubibuusa maaso. Yusi mwagenda okukola census, mwalaba nga ennamba gye mwali musuubira si yeeyo, ng'omuwendo gw'abantu gwetoddeko nnyo mu ggwanga, naye temwatuula kwebuuza lwaki gwetoolako. Bino musaanidde mubirowoozeeko nnyo, otherwise
ensi twandigibalekera ne mugisigalamu mwekka. Kutegeeza obadde ku Yugi Updates TV, weebale kubanga otuwuliriza ggwe mukwano gwange ali eyo omwagalwa. Bw'ayagala otweyungako genda wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu, ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako ggwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Mbategeeza nti nno mbaagala nnyo era mweraba.